Sheebah biki byogenda oyogera mbu nga abantu baabalaba balya mmere abantu bamala obbajja wansi balina engeri gye beepalawuda. Oyinza otugenda ku TV n'oyogera mbu Jeff Kiwa teyanteekawo fenna buli muntu yayamba munne. Wamuyamba ki mukwano? Wamuyamba ki? Wali video yakuyita n'obeera video vixen mu luyimba lwa Good Life. People are you ready? Ng'oli video vixen olwo waba wayamba Jeff. Gwe yali eringa ozina kaliyoke e Rwanda nga yagaana nga muzina bimansulo. Muwenga credit where it is due. Jeff Kiwa wamuyamba ki? Wamuyamba ki kuba yali ayagala award BET? Jeff Kiwa ya testinga ku BET ne ba radio. Ku feeling kati yali alese nga amanyi omuwala kijja kwanguwa musical penetrating alete BET. Teyina kiwayamba je. Wamuyamba ki obuno budirido award bwagenda okunganya simanyayo Pipa award. Habadde ki? Muyiga okuwa credit where it is due. Jeff Kiwa yakujja musenyu nakufuwako enfuufu ge mazima. Bakujja musenyu ne bakufuwako enfuufu. Toyinza gambo simanyi Jeff teyanyamba buli muntu yayamba munne. Abantu abakopi bannaye muntu omukopi. Kati what's wrong? Nga buli muntu akiraba kiri mu girasi ti Jeff Kiwa yakujjayo nakufitingisa mu ngatto z'abawizo ne radio ng'abantu bonna bakimanyi toli even quarter. You can't even dare. Enyimba Good Life ze yakuba ne Jeff Kiwa. You can't even. Kwano. Give credit where it is due. Kati Spice ng'avaayo ng'agamba nti manager Roger buli muntu yatuusa munne waali. Muyiga okusiima abantu nga balamu. Wadde wave wa Jeff Kiwa. Jeff Kiwa ye muntu akutadde ku top page emyaka 8. Era w'omulesebe pa guno omwaka kyovola bw'okola Serena. Okitegedde toyinza kukuba kisaawe nga toli ne manager Jeff Kiwa. Wandiyagadde kisaawe. Musical yandisobodde kisaawe naye toyina maanyi okuva lwabe wa Jeff Kiwa. Kyekikututte mu Serena wangu wali composer ate ng'oyinza okucollectinga set bangu. Ate nga nekyo kiraga nti the game has changed. Those 8 years obadde ku top abantu bakumanyirwa Jeff Kiwa. Endongo mukwana ebyendongo fa bamanyi endongo nayo tutegeera mangu. Ebyo ebirimba bya tundundundundundu tundundundundu engeri oli engeri Johnson engeri oli n'engeri mukwano. Ezo size nyimba z'abaazawi, size nyimba za Navagure, Juliana, Rema, nedda. Katuga nti Jeff Kiwa teyakuteekawo. Jeff Kiwa yakuteekawo nnyo kuba n'eŋŋoma etunda mbantu n'enzina n'ekikyonokola byonna yabirina ku program. Otherwise obagendanga muyimbi wa bulijjo singa kati okyali upcoming tewandibadde kaziki. Tewali kaziki kaamu. Ago gonna maanyi ga manager. Jeff Kiwa siimako. Ku Jeff Kiwa ko mulinyidde nnyonyi abantu bayita ba artist. Mubadde muzina bimansulo kaliyoki. Muwa abantu respect ebasaanidde. Buli muntu ayinza obutayagala Jeff Kiwa oyinza omubaako n'emboozi. Nzenze nnyini Jeff Kiwa gwantama sigwagala. Okiwulira gwatuleetera akayimbi ngati kesimanyi ka pink afuuse envunza. Pink buli lunaku afuuka envunza. Naye nga w'okwata Pink n'omuwa manager omulala yenna Pink ta marketing kawaayi sinti tayimba bulungi. Pink ali very talented naye olw'omubiri gwe and slim alinga omwana muto kati ku ngeri Abannayuganda gye baagalamu abayimbi nga Bawinwajja Anasitama balidye Jasmine kati Pink ta promoting naye era olaba olw'erinnya Jeff Kiwa Pink ali olwedde Gulunedi abadde ng'ebintu bimutawaanya nga Gulunedi yagenda akisimanya alina abakazi bamuloopye. Gulunedi ng'ennyini yaŋŋamba n'atambula n'addayo wa Jeff Kiwa. Gulunedi alina hit yes. Ani alina embuzi bamuwe ente, alina picture, alina kati n'eki babandana. Abantu tulina obbasiima mu kye basinga okukola. Olina okukkiriza nti Julie simwagala naye yasinga mu boogera. Kati Jeff Kiwa toyinza kutula ku TV nogambo simanyi buli muntu yatuusa munne wamutuusa nange namutuusa womutuusa wa. Jeff Kiwa y'ensonga lwaki osula wali emulungu kwa 3 ku nkaaga eyo.
n'amusajja tunageta kakalina n'akuterako eno kabalukoni wadde nga kapuloti kati n'akugetera ebintu byonna bisobola okuvaamu nga asula muki kwota maaso okitegeera nofiiringa proud kati otuuse ku rediyo otandise nze sibyagala naye ngaera ndi mukupromotinga naye kituufu kibeere kituufu tolina we wateeka Jeff Kiwa yalina we yakuteeka Jeff Kiwa yali ayagala BET yakulema kebaafirima Spice bawangula dda firimu oli awo owangula Divido Awards owangula buno simanyi bu Divido Award IPP Award gwe wetereze Bailamos straight oyina owo omuntu ekitiibwa Spice Dana taiza Viola tugaa ati manager Roger talina wamutadde nedda yona olaba Eagles production yewa agiketi ekitiibwa kyova olaba agiketi ye promoter ali trusted yabategeka mwenna otherwise wanfunye ba promoter abalala gwe Sheebah ofuna agiketi kuba ali trusted ajja kufuna abantu abanagula emmeeza miliyoni 3 n'emitwalo 15 naye nga gwe tolina kati please wa abantu ekitiibwa ekibasaanidde mulekerawo okwogeranga abakalaba yes ekivulu kyammwe gye kiri nange ndi promota waakyo era nga ku kivulu am promoting Sheebah 9th December bagende bakulabe but saagala njogere malamu muntu maanyi nolowooza oli wa tabbu leera twawogamba oti ataata wakunoonya tutukubira simu galubindi zajjamu olwatika tolenyeenya tukubuuza omusajja toyogera we don't understand you tojja when is your wedding computer misuse computer kugambye etteeka likwata kiki nsowera ebiyenje tuyitamu gwegeza oyogere tujja kukwata otye naye fe tukyayogera naye yeekolera ddamu oyogere Godfather simanya I am Godfather ojja kitya mujja kiwulira ddamu oyogere mbu simanyi jajja wunkyuli nyanja wunkyuli sinze jajja wunkyuli abaana bagudde eddalo jajja wunkyuli sinze wunkyuli tokiddamu inolaba media round table until we meet next time mbaagala nnyo mutuuke bulungi gye mugenda mukole ebirungi saawa yonna mbasaba okulira socialite akyasinze okuba ow'ettabbu saawa yonna mbajjukiza nti Rust and Rhymes gyeri gye tugenda olabira ku baana abanyirira ikyuli gyendi ngenda bba mu VIP camp jangu wekupyeko ebifaananyi nange up close and personal leero ndi mu media park eya NBS tugenda kulaunchinga Sanyuka TV only VIPs invited bate bakuyise manyirawo nti ate gwe tewenkana bayikyuli tugenda opozinga n'abanene tugenda okulya ebyetafu nze ate awali emmere temumanyi kaye yatuuse dda kaye ye yayambala jjo n'ayimirira ku lujje lwati obudde olwatadde bwerutina anti wa muntu ono ebitaala we bikwatanga naye bimukwata we bitangaata